Honorable Paulson Lutamaguzi Semakula azze wano twegattako. Enkola yaffe nga mugimanyi twabeerawo abantu abagamba nti tukiibiriza abalala ne tuleka abalala. Anaaba twegasseko gwe twali tusuubira mukulu Neriko Kitambula tunagenda naye bw'anaaba tazze era tujja kwongera tukkirire kubanga ekkubo lye tuvuga tulirengera siga tugenda mu biseguusi. Kankuwe mukulu Lutamaguzi agire nga akubuuzaako mu bufunze abadde aludde okukyala kwano ndowooza asiiba bweru ne gavumenti yaabwe ndowooza nga bali mu kulya bigonde bitafutafu wana abadde aludde okutukyalako era amatiribo n'agatendereza. Sanyusa okukulaba ssebo. Ssebo neeyanziza nnyo mukama wange nzikiriza okubuuzaako n'okubuuza ku bansindika mu palamenti abantu b'Essemuto mbalamusizaako nnyo bannakapeeka bannanakaseke Kasaŋŋombe mwebala okukola ebiro byankuba. Ntera nnyo okukubiriza abavubuka omulanga okubira abavubuka omulanga buli omu okubaako n'ekyakola. Ebyobufuzi bibeerawo n'atasobola dde kukyusa bulamu bwo ne sekendi emu naye ajja n'akuwulira bingi naye bw'oba olina gwe kyotaddeko essira osobola okukyusaamu. Njagala kwebaza mukyala Kiwanuka. Mukyala Kiwanuka ki? Maria Kiwanuka. Ntuuse ku leediyo Kaboozi mbadde embuze ebbanga lyemaze era mulaba mukyala Maria Kiwanuka mbwe tutamaguza kwebaza mbadde mayindi mu Amerika. Manyi ntera okugenda mu Amerika eyo lwakuba nti ennaku zino sikyagendayo sente zimbuze otuukayo n'olaba amatiribona baneegali wano ku Kaboozi edi ya Kaboozi amatiribona oyinza okulowooza oli Bulaaya ndowooza era Judy bw'afuluma agamba afulumya Amerika kati ngenze Uganda mwanemesa Amerika nasigaza visa waliwo abatagenda abalala naye mbabuuzizaako nnyo abantu bange. Njagala kubuuza ku bantu b'e Nakaseeta ndowooza ebintu byammwe bituuse. Abantu b'e Nakaseeta mbaweerezaayo emitwalo gya 40 mu kuzimba kwe mubaddekaawo kw'essomero ebirala nja kubyongera. N'abo ewa Kampujja olumbe lwa Kampujja ndowooza mumanyi Reverand Kanoni Kampujja owaawe Timuna nammwe nkuweerezaayo emitwalo 40 egy'okulumbe. Aba Mothers Union wali ettimu n'olukiiko olugenda okuba ku Church of Uganda naweerezaako emitwalo 5 nkyayiiyaayo okulaba nga nfunayo kasente akalala tusobole okuba nga tutambuliramu. Njagala kusaba bannaffe mu gavumenti ekkubo lyaffe Mwami Museveni erya w'obulenzi Nakaseke Kapeeka tukyalina okulaba nga kakoolaasi kajja naffe tuli bubi Matugga Ssemuto Kapeeka ndaba akasoobo kayitirivu nnyo. So njagala kubasaba kati wabulayo pulogulaamu y'amasannyalaze ndowooza wiiki eyo ejja wakati w'olwokuna bassentebe b'ebyalo bye nnali nabo ku pulogulaamu y'amasannyalaze tukomawo eno ku kitongole ky'ebyamasannyalaze mubeere ku standby essaawa yonna nja kuba nga mbayita. Njagala kubakulisaayo nnyo mwenna bwe twali nabo wa Muzeeyi Peter. Kati ebyobufuzi bitambula naye nakigamba Kyagulanyi nti mutandike okusengejja abantu baffe. Obugologoosi bungi bugenda kujja ng'era ebiseera biri bwe bwajja mujjako aba nabo naye bwe tubagamba nti musunsule nnyo abantu ndowooza nammwe mujja kumanya omulamwa gwe tubeerako. Ssebo njagala kusembyayo ng'omubaka wa palamenti ndi shadow minister w'ebyettaka amayumba n'enkulaakulana y'ebibuga. Njagala kukubira abantu baffe omulanga abeemanywa nsuubira okujjako gye muli ebbanga eritali lyewala. Mbadde bize ennaku zino wamu n'ab'e Buggala Kabeere namwe bangamba waliwo abeetaaga mwabeemanya wali e Kapeeka waliwo omusajja Ajoga simanya Haji oyo omusajja gwe bayita Haji twamugoba eyo mizimbo balaatira ne bamuwera n'omuwere yali yeegira nga mbw akolera Salimu Sale. N'olwekyo neewunya engalabi z'emitwe gyammwe okujja okubazanyirako mbu n'ettaka lyammwe kwe muli mbw ate akomyewo. Bangambye waliwo n'omulala era agamba mbw ettaka awo mbw naye agamba mu Salimu Sale yamutumye mbw ettaka aliguze omuyindi mu muyambi wa Salimu Sale. N'olwekyo abantu beemanywawo e Kapeeka ngenda funayo olunaku nzije mbannyonnyole teri muntu akkirizibwa kujja kusalako yadde yinsi y'ettaka ku kibanja ky'oba okukako okwegula mu mateeka. Ebyo ne Mwami Museveni abaddeko eruweru ndowooza Judy mwabiwulira nga nnyonnyola abantu ebikwata ku ttaka. Naye abantu baffe batulemye oba mulimu ki bye babannyonnyola mukola birala. Ogabe vunanyizibwa ku ttaka? Nze ndi shadow minister w'ebyettaka era kye kimu ku ani akola ku butonde bw'ensi ewammwe?
era obutonde bw'ensi bulina gundi yaabo naye atimes era oyingiramu kuwebyettaka nga nze singa namanya nakubanga omulanga nga baziika olutobazi lw'ekaazi wali eri ennyanja olutobazi lw'ekaazi nga ani aluziika bamuyita Yuma Lusekamate nga yaziikawo yaziika ennyanja atekamata obwo bugologoosi bulina ani ali emabega waagwo kubanga waki nkugambye bugologoosi wano nalaba bakoonya amayumba g'abantu wano mu Lubigi era bambi abasinga basula mu busiisira bwabwe bakoonawo naye abo tulaba bagenda bazimba bakuumibwa n'abamundu so tebabalimba nti abo bali mu kujja wane ettaka ly'ekaazi in fact Professor Katerega alina okujja mu ofiisi yange the other week nga bajja Professor Katerega ono wa Kampala University yes nga baleeta baali baagala naye kumumiza musu ave ku ttaka ly'ekaazi omaye mu scout nalyo abakulu bali mu kulitemaatema baligabana so bwe muwulira olutalo lwendimu era nagamba abawe waffe Nakaseke abamuteranya ate lutamaguzi tolina kompaddeyo nenkeera enkya ne mbagamba nti sikomyewo mu palamenti abetundu 9 mu Nakaseke musenguka babatwala nga bwe mulaba ekiri Nakasongola abasajja bali mu kutemaatema Nakasongola batema wano ekyaliyo omuluuli ayogere Nakasongola bino bye mwaweza ngamba Buganda ebabonyabonya omukulu yateekawo saabaluuliwe neetuuka y'abasajja beegabidde amafaamu nze ndi Shadow Minister Jude mbadde entambula era ennaku ezo mbadde mambuka ga Uganda nagenda ne mwapa n'olanya omumanjiribati nantwala eyo ewaabwe okubayambako naye abasajja nasooka mu Nakasongola kubanze tusobola temulimu bakazi bonna basajja anti bonna bano gurupu y'abana abasajja beegabidde ettaka ly'e Nakasongola begabide kubanga era ne zino report zigenza okujja nti eyo na wali amafuta kuba report empye ekulaga eno nakatokolido ejjuddemu amafuta Kayunga erimu amafuta Nakaseke ejjudde amafuta Kayunga erimu amafuta Kyankwanzi Kiboga kati kyovola banti no waliwo speed y'abana abasajja okubanga begabira naye mu abe Nakasongola lwaki mbateekako nnyesira bannamwe balonda enkyukakyuka mwene musigalira mu bikyenvu ye babagobye ku nyanja kozi yereke kyoga maama bakuba bali amasasi bonna babagobyeyo amafaamu ge basiba abasajja bano abantu be Nakasongola abaluuli ono omusajja be yagamba mbuno mu Buganda ebabonyabonya mbu abateddoosa abaluuli bonna babagobye bafuuse momboze sebo neyanziza naye nzize wano mu Kampala badde ennaku zino oludde okumpita naye ntidde sebo ndaba kasasiro yenna kati mumuyiwa mu kkubo ye banna ekiki ekigenda maaso gye tulaga ebisasiro byonna ndaba mu bijjuza mu kkubo gye tulaga eyo ekibuga ky'eggwanga ekiramba mukiyiwa mutya kasasiro naye kensembyayo sebo nga ogenda ku mulamwa njagala kusaba mu palamenti ntuula kakiiko ka finance twayisa ssente ezongera abasirikale ba poliisi 25% ku musaala gwabwe naye ekisinga okunnuma bali eyo bakukuluma abasirikale abawaggulu mwemwekka mweyongezaako usimwe mwekka mukola emirimu buli musirikale wa poliisi amatalinga mu ggwanga regardless of your rank fenga parliament bwe tuyisa nti abasirikale tubongeza 25% ziba zammwe mwenna kino mwami Museveni osirise naye akati abagakajja kyekimu ne prison nze kinnuma nnyo Jude siri musirikale lwaki nzijayo ensonga eno anti bakusibako olinganzi nze mbasajjamu abapoliisi mwansiba nenvayo we bampeera obutwa nali ngenda kufa mumanyi kye mwankola omusajja mweyandeete eyo ne mumpisa bubi nnyo naye mbalwanirya kamubemu abaprison ndaba musula bubi abapoliisi n'otuuka wano Jude n'otuuka wano ensambya abasajja basula mu biyumba bya ttaka n'otuuka wano ku Jinja Road basula mu biyumba bya ttaka nga Alemani n'otuuka wano ewandegea poliisi ewandegea yonna bagitemyetemyeko ettaka lyo n'omukulu omwali tutta aligabanye ne famire kakati nsaba mukulu IGP atwala poliisi tokola olugezigezi fe tuli babaka ba palamenti fe tuyisa ssente zino twayisa ssente abapoliisi mubawe ssente zaabwe bwe muba mwazibba nga bino byenda bamubakako ebyekiyaye mbusimanyi obusente bwabwe obutono ate mubuteeke mu saako yammwe mu abanene gye mufuna musiba bagitaani Exodus omuba mwazibba mukomewo mu palamenti tubayisize enyongereza at least kubanga sebo nze siri wa poliisi nange siri these people patriots nange bankwata ne bansiba policemen regardless of their ranks they do a lot of work and they deserve better nzo mbaka palamenti ontwala eggulu buli lunaku onsasula emitwalo ameka ana owa poliisi alina family alina abaana abasoma ku university abamu abalisoma mu primary
omusasula emitwalo 5 mwena oyo alisomesa ddi omwana we mubasomera kati leka nkutuse woyagala sebo ako kanso nyenka isiza musiri wa polisi mutuyisa bubi ne mutukuba olwalo wa polisi yali ansikasikanya we mwali munzitidde nakasekenga mukama mwa abalagidde muntu ge munzije munsi naye buli wemba itako nga muli mu biyumba ebyettaka nga abamu kati mutandise na kwagala kukwakula busawo olwembeera gye muyitamu mbalumirirwa because I'm your member of parliament. Oli mutuufu eddakiika tutambudeko 21 ezimu zonna agenze nazo naye ku nsonga oba nga mmeka simanyi naye parliament otuukayo kati anti parliament eri wano wa Bukenya ojjeyo eno parliament ya muntu wa bulijjo ene eyo teyeetaaga S6 level okugibeeramu naye nasumuka S6 okimanyi bagiyita matter of national importance right honorable speaker kasita amaliriza speech ye ng'akuwa omukisa gwe guno gwompadde kakati mugenda kufuna emitwalo 40 buli lunaku gyaba munabumaze ennaku nga 5 bwe bukadde nga 2 allowance eri special kuze mufuna ate era n'okufuna munabange era mufunaana kati kumpi buli lunaku mugenda kuba muyingiza nga 8 okusinziira ku genfuna owulira special seating efulumye bweru w'ekibuga kuliko amafuta kuliko awokusula kuliko n'ebyokulya n'ebigendeke kankimaleyo nkikuwa ogenda kukimenyeramenyeramu mu opposition mwagambye nti situjja kugenda eyo tetwagala kugendayo njagala tukwese dakiika wakati w'ettaano n'omukaaga n'omusanvu ensonga eyo kiki ekibagaana okugenda okutuula ngaetteeka mukama wamwe mwagamba mweyeesigamye muli mukkiriza otambuza palamenti n'okulonda buli kifo kyonna mugende mutuule mututeeseze ogenze n'ogera kantu aka special seating nenzikira mukwano gwange omugenzi Kidduma Kuuye yafudde nabadde mukungubagira mu maka ge Ntinda nabagambye abasajja b'NRM nga bali awo beewaanawa ne mbagana ye Kidduma Kuuye yabakola kibasajja mu ab'NRM ne mutamuwaayo nakasiitingi ka palamenti konna omusajja oyo gwolaba ye yasooka okufuna first class degree mu East Africa mu mateeka mu East Africa omusajja oyo Kidduma Kuuye gwolaba yafudde yali minister wa education nabeera attorney general owulira sebo n'akolerera nga abadde NRM naye basajjamu obukyayi bwe mulinaku omusajja ono w'Ekaramoje yali MP w'ekisanja kimu nalabye mumuleeta emisinde parliament anepere ne mumusabira naye ono n'omuwaayo even n'eddakiika 10 ng'ate tuli mu luwumula obadde okimanyi tuli mu luwumula ebbanga lino lyonna mwagenze mu luwumula ku Lwokubiri mubadde mwakavaayo ffe baatugambye ffe abantu b'ebweru nti mmwe mu parliament mutuuza matitiiri si matitiiri era nti zibazikola ndubala kasita tutaba na pulinale yadde komiti weziri ndubala ng'oluwumula amawulire agali mu bantu gagamba nti omumyuka w'omukubiriza yalina okutuuza parliament omukubiriza alinga ali katebe ate katebe katya era mukubiriza omumyuka bw'ataabaddewo social media naye ne bw'aba mumyuka teyabaddewo yadde ssebo nalabye mukulu Museveni aweereza asimayi bano bajjeno tumukunde nga mwogera twalwanira Bulemeezi naye bagambye nti mwalwanire Bulemeezi naye teri muntu atabekokkola basajja mmwe mukungubagira makubuya naye kembadde nkugamba naye mukulu Museveni n'otakwatibwako nsonyi yadde okuwa Kidduma Kuuye eddakiika 10 mu palamenti ng'abalala mubawa ne tumukungubagira yadde mwatukyawa ab'Ebulemeezi yadde bwe mwatuuka wano ne mugwa mu bintu mulaba muli ba kitalo mwatidde okubaganya ebirowoozo ku nsonga ya Ssekikubo ne muggalawo kakati ebya Ssekikubo tebirina webikwataganya ku bya Kidduma Kuuye ennaku zabadde ziweddeyo sipiika agayidinga owulira sipiika agayidinga nagaye kituleese wano teri nsonga ndala mata ya kukungubagira mufu kakati wakiri mwali tugambe palamenti n'etuula eruweero kwakati buli wamu esobola otuula ate olaba egenda ggulu kimanya bulidde egenda n'okubeera Masaka mbw ababedde b'e Masaka nabo bagisabye ate wano ewaffe eruweero wali tulinawo essomero lyaffe erya Timu na primary lisobola okukasaawe tusobola otuuza palamenti tukungubagira makubuya mwandimwadde ya kanso kanso y'eruweero eya kanso y'eruweero tetukwatako nkugambye palamenti eno gyentuulamu
seri ey'abakansala wompita kansala nti kakati onalebe mupya afuuse kansala nolwekyo ekyo kinneewunyisizza era basajja mwenze nyongedde okuba ti atabatya gwentya ate bagendagendayo beewaane n'ebitisaati byabwe ebyakyenvu bakuba emizinga kumbe musajja wattu bamukwenyakwenya bukwenyakwenya kati ekyo nkirese kino kyobuuziza kyanguokomyewo n'obusungu bungi ensonga nyingi nnyo bwe zityo kyobuuziza kikulu nnyo lwaki eggulu tetugenda lwaki tugenda funa ssente ebiseera ebisinga Judy nawulidde mugenda ne muwabya abantu nga mulowoozesa nti ababaka ba palamenti babeera eri ne bayoola gweokimanyi nti abamu ku bantu kati abasinga okuba obubi babaka ba palamenti era ensi emanyi mufuna za bwerere obukadde ngaana kugambye zino zakedi ezijjudde wano ziriko ababaka bameka abazirina apartment ezeetoloddeeyo wansi eyo zonna z'abasuubuzi nkumenyereyo omubaka omwagirina nga n'agenda ng'agirina avaayo agitunda nze ndi mubaka palamenti gwokimanyiiko bulungi nayingira palamenti nze nali nkola ne Simewo Nsubuga mu UN nalina baasi 9 kati ninemu Nsubuga yalina Nsubuga Simewo honorable yalina takisa na 5 kati takyalinawo nedde bwefuzi we bigenda bwe bityo nembe mugale mugamba nedde mwe mufaanananga mwami Museveni kuba kati mwami Museveni akuba palamenti osobola okugijjawo kubanga ekiruubirirwa kye kyakugijjawo mbwagenda ogijjawo ng'abantu bagikyaye mumulaze nti evaawo anti nkugambye yagikuba agijjewo kuba ateekateeka bufuzi bwa nsikirano eno omutabani bwajja n'ayombamu ne mukoddomi we ne bayomba omuka ayagala bukulembeze n'omutabani ayagala bukulembeze palamenti kwe kugitwala eggulu ne Masaka nkugambye oba palamenti fe leader of opposition the right honorable Joel Senyonyi yatutuuziza ye mukama waffe mu palamenti fe nga aba opposition nga tonagira speaker ye mukama waffe owa institution ya palamenti naye ate waliwo subset leader nga bw'asalawo n'ovaako ku mulamu ofuuka kaasa the right honorable leader of opposition twatudde nga kabineti yaffe shadow cabinet ne tusalawo nti tugenda kutambula n'abantu ba bulijjo nti okugenda eggulu weewaawo abamu abatamanyi bigenda maaso mugenda kutulaba bubi nti nga bwe nalaba babiteekamu amawanga mbu tebatwagaliza naye ffe twasazeewo nti entuula zonna ez'okuva mu palamenti ya wano tetugenda zeetabamu ku kitebe wano ekya palamenti ya Uganda kubanga mpaayo ekyalema okuteesebwa wano mu palamenti ekigenda oteesebwa eggulu ombuulire nti ensonga ya gundi honorable Lutamaguzi ensonga ya Mulemeno okugusa wano mu palamenti ensonga ya Nyenya Mutwe Nyenya mutwani Kinyenya mutwe gundi nodding disease wano ababaka babireta ne babiteesaako goloze no government efaayo ku bantu abafa byakutuka bafa ku bukulembeze bwabwe babunywezezza batya oba mufa oba kasasira jjula mu kibuga oba abeebyalo mutuuka malwaliro nga temuli ddagala oba gwakeera okwambala kitisaati kya kyenvu ekiriko bonna bagagala ofa obwavu ng'ofa bo batunuulidde kimu obuyinza babunywezezza batya wakati tubadde n'entalo wano nga baleeta emboozi okugenda okuyingira ku PDM gwe baleeta osooka kusasula owulira sebo n'abalala ate PDM mpulidde n'eruweero waliwo n'aba PDM nga babagamba osooka kusingayo nnyumbayo okusobola okwakisesinga ssente za PDM n'olwekyo kino ekyeggulu tukirabanga okwonoona ssente z'omuwoomusolo tuli bubi nnyo eggwanga bw'olitunuulira embeera gye liyitamu n'otunuulira ebyenfuna bwe bifaanana n'otunuulira abasomesa bwe bafaanana n'otunuulira kwega generale n'olaba obwavu bwe buliyo tuli mu economic crisis ekyo olina okimanya tuli mu economic crisis era tutera okugamba abantu baffe abawansi ti obadde osaasaanya emitwalo 10 tandika okusaasaanyako omutwalo gumu oba emitwalo 2 bano abafuga eggwanga lino tebaagalangako bannansi kuba bulungi ennyanja zonna baziwambye property ezaali ez'eggwanga zonna bazeddiza tewaliwe bateewoze n'amafuta ge twali tulowooza nti tugenda gajja mu ssente nago kakati bakola endagaano ennaku zeggulu mugenda kuba mukola n'ebiyumba bya Uganda ebyebweru muziyita embassy oba Uganda houses bazanyira yaani puulu nalabye waliwo gwe bagobembwa yateekamu ani puulu tebo mbasadanga naye kye batajja kukola ggwanga lino nga tekiriyo kati ono omukulu ali eno wuliriza ssebo ono omukulu ali eno afuga eggwanga ye tamanyi kigenda mu maaso oba ow'eggulu yafuga oba mutabani yafuga buli omu ali ku lulwe ne bamugaa ti ssebo w'oyita mu kibuga n'oggala ekkubo okumala essaawa 3 kasasiro ajjudde nga atombuulira ebyo tubadde tugenda ennaku zino Tanzania owulira sebo nga tugenda ku benchmarking nga Tanzania yayingizaawo
train oba eggaali y'omukka eddukira ku masanyalaze ng'eziri mu Europe ono waffe owawano yeewoze ne bazirya ne yeewola ne bazirya ne yeewola ne bazirya anti zaabwe era zonna bani gwali olabye yensi emala emyaka 3 nga terina na gavana wa Bank of Uganda wa Central Bank nodda nkibuuza gwe wali olabye mu nsi ki gwe ky'osobola okuwaako ng'ekizampo nti eno ensi emala emyaka 3 nga terina gavana wa Central Bank wali okirabyeko kati mu budde buno omanyi akolanga gavana ajjayo amakutiya mukubuulire bajja kujjako obulago tomumbulire mulowoozeeko bajja kujjako obulago sebo kati bakambwe nnyo eddakiika tuli 30 ye Lutamaguzi wajja kujjako obulago omanyi ekyagwa kwakireewo kivumbi bwe naayogera njagala mbeera omuzira wamwe nedda sebo temwagala bazira tetwagala abantu baffe bangi batugenzeeko leka kutujjukiza amaziga bangi mukulu kitambula eno natwegasseeko wano okutambuza ensonga zino mukulu kitambula sayinza okuba naawe nsonyiwa sinze nakola jamu ate ndowooza amaze kumpi kuggusa ensonga so mbalamusizzaako mwebali emirimu gye mutuusaako engalo abafiiriddwa tubasaasira ate abafunye ebirungi tubyayuzaayoza nsanze mukulu Lutamaguzi awanda muliro naye bwe ntuusa wano ndaba nga mumuwadde kacyayi ate nga abadde awaana nti bw'alaba aludde okujja wano kuba ffe ate situbadde tujjawo wamuwadde amaanyi okwogera kino nakiri naye mulidaga nti ababaka ba parliament bebasinga okuba abaavu nti be bali obubi ndowooza okwo kukudaala kubanga bwe babanga bali bubi baleke kudda abala bagendeyo nga gwe bw'otaakomyewo ku bwalasisi kwendisebo era nze sinnakaaba naye ye akaabye nti ababaka ba parliament fe abasinga okubeera obubi kati temudda muveeyo kakati kankubuulire naye woba ku service then tolamentinga kubanga nze ndi ku service sobola kujja wano nenkola kyokoze okutegedde ekyo kimu ekyokubiri twalina mukulu Lutamaguzi ono tubadde n'ebbanga ng'agamba politics ono wa bling kigambo yakituyigiriza politics wa bling ye tamwagalira ddala naye ntuuse wano nga politics mwennyini oyo gwazanya hatya owa bling kubanga bw'atuuka nti n'omukulembeze gwanga tamanya ani afuga gwanga lino awo mba mwewuunya kubanga President Yoweri Kaguta Museveni naffe abamuyambako tuli fully in charge of this country yensonga lwaki challenge zonna ezibaddewo tugenze tuzimalawo omanye ebyokwerinda byali byonoonekamu awo ADF ng'etukuba wano in fact ndowooza bano Lutamaguzi nga batya n'okuyingira parliamenti yaabwe naye olwaleero wetwogerera president akati bagikumanga batya abavubuka ekyo kyokka naye president ne tiimu gyakola nayo efubye okulaba nga ADF nga tugituuza ku nfette twalina wano ekirwadde kya covid yakosa ensi yonna kumpi ebyobulamu ebyenfuna mu nsi yonna byaziŋŋamamu olw'ekirwadde kya covid in fact ensi ezimu zaafiirwa abantu bayitirivu nnyo president gwaga nti tamanyi afuga ggwanga yavaayo n'aluŋŋamya Uganda eno n'assaawo amakubo agaziiza ekirwadde ekyo bano kye baagambanga nti tekiri nayo okitegedde naye ng'ate bamanyi waliwo abaafa singa teyali in charge of this country osanga covid fe yali ajja tukusata nnyo okusinga n'ensi endala so n'olwekyo na bino byazaayogera kubanga oba mubaka wa parliament banno mulimu n'abali ku opposition nga bayambako mu kumonteringa ekigambo kya PDM naye bw'obanga oli mubaka wa parliament nojja wano ku muzindalo n'ogaa nti eriyo abasingayo n'ebintu byabwe balyoke bakiseesinge ekigambo kya PDM then okola ki oli okusingayo ennyumba afuna akakadde oba okola ki kubanga ffe tuli ku ground abantu abalina okufuna sente zino oba abeeyo babaddyeka gyava ye akola ki ng'omubaka wa parliament kiki kyagira abo bajjamuga bamutuma mu parliament no bamutuma mu parliament oversight role si ye kakati lwaki olinda n'ojja ku radio wano njagala tubuuze
RDC we Nakaseke atubulira ba wali omutwalidde report eyo okutegedde tubuze focal person wa gundi wa PDM mu Nakaseke oba wali omutwalidde information eno tubuze police oba wali oguddewo omusango tugende mu parliament ku Hansard kubanga mulina akawayiro aka segment kebayita akagundi matters of national importance yadde kandi badde matters of constituency issues okutegedde kakati tugende ku Hansard tulabe oba mukulu Tamaguzi ono honorable yavaayo n'ayogera nti bannange government esente yassa mu SACCOs mu PDM SACCOs ezegundi eze Nakaseke constituency yange abantu basingayo nyumba okuzifuna abewaffe Nakaseke okwabasinga okwakisesinga sente za PDM ate amala kuwaayo kasente n'abeeruwero naye Luweero obujega obuliyo abamu bawaayo kati ebibanja ne gyebateekayo okusobola okuwasa n'ennyumba kakati no bw'obanga okyogedde nga sikyabyabufuzi ng'okirese nga kiri genuine okutegedde yes kubanga politics wa bling byakukwata kati okutegedde bwe kiba nga kituufu nga kiri Luweero ne Nakaseke tujja kyadressinga naye PDM akola omulimu ogw'amaanyi nze ejjinja gye mbadde kuba kati nzija Lubaga gye mbadde ngendanga ku ground okulaba abali selected bebani oba mugagga olina okuvaamu woba wajje ku muntu yadde emitwalo ebiri olina okuzimuddiza ebyo tubadde tubikola okutegedde yadde bano b'empite baagala tuyamba kubanga bali mu comfort zone naddala bano abali ku opposition balowooza nti programu eno bw'enabeera successful government ejja kusigalawo tetufuddeeyo ne tujja kukola okulwanyisa obwavu buvunaanyizibwa bwaffe ffenna nga bannayuganda regardless oba oli mu NRM oba oli opposition kuba zino sente si za Museveni ng'omuntu naye abeerawo ku ggwanika lya ggwanga era we bamumuwali sente asiiba ku parliament mu ofisi ye lwaki buvunaanyizibwa bwaffe tetukubiriza abantu tasibangako ku parliament ku ofisi ye nti bamuwe sente nedda ssebo tasiiba ku parliament nti okulwanyisa obwavu buvunaanyizibwa bwaffe era nze sisobola kuvumirira muntu yenna alina akasente kajja mu basajja bano sebo mukulu Jodi kiba kikyamu nga member parliament mukulu yajja ne bonna bagaggawale omukulu najja ne programu y'abavubuka bagita YLP najja ne programu y'okukakaza abakyala omukulu najja ne programu y'okulunda obusaanyi omukulu najja ne programu ya vanira omukulu najja ne programu yoba bigaji entandikwa nende tumugamba nti operation with creation nze no chairman oba president operation with creation Salimu Sali asula mu constituency yange Kapeeka naye abamwetoolodde baavu twamubuuza president wabo nebagagole asula Kapeeka naye abamwetoolodde balamubuuza nti Seruganda soko tokyasobola nakulobinga uliriza bano tebakyaliko kulobinga bekola mwaka kundi kaabo naye abadde ampa information yave mu budde bwange namuwadde obudde obwo tebadde mugamba ala sisi kitambula ekyo bw'owaayiriza omubaka parliament nga nze at least ndi objective ekintu kyonna ekigoba abantu mu bwavu nkiwagira naye Museveni tajjanga kugoba abantu mu bwavu era mu programu ye kinsanyusa osoma nnyo ndowooza kati otatanatuuka ku PhD Museveni yagamba ng'omugagga tafugika nga yakajja wano n'akola programu ezabuwaza bannansi nga kakubulire obwavu obwali wano nga NRM tenajja bwali buyitirivu enteekateeka ezo zonna zayogedde saagala aga nti tezaakola tugenze okuleeta PDM ng'abantu abali mu bwavu bandige nti baavu nnyo bakolera lubuto lwokka nga bali ebitundu 39 ku 100 okutegedde okusinga we twajjira kitegeeza programu ziri nezo zaakola naye ne tugamba nti bano abantu baffe bano abali mu bitundu 39 ku 100 abakolera olubuto lwokka abatasobola kugenda yadde kufuna kalooni walala katubaweeyo entandikwa era sebo yadde siza President Museveni ng'omuntu naye polisi eno President Museveni ne cabinet bebagireeta okutegedde so tosobola kugimujjako kubanga vision yiye eya parish development model kakati mu parish development model eno twagamba
nti abantu bano naddala kati ng'ewo bogambye nti baava baliranye Jerusalem Sale tandika okubasomesa kubanga oyinza okubeera wano nga tomanyi na poliisi ya PDM weetambula okitegedde PDM oyo twaga nti abavubuka olw'okuba be bangi ku ssente ezigabibwa kulina okubeerako balina okufunako 30% 3 ku buli 100 zaabwe abakyalo olw'okuba nabo bangi 3 ku buli 100 abaliko obukosefu ku mibiri olw'okuba si bangi nnyo 10 ku buli 100 abakadde 10 ku buli 100 then n'abalala be batwala 2 ku buli 100 kakati eyo policy ffe tugenze tugisomesanga abantu kuba twakizuula nze mbadde nga ku ground nga mbagamba njagala kulaba abantu abafunye nene categories zaabwe agwa mu category ki PWD youth nga njagala abantu abo babe nga basobola okufuna sente ezo okusinzira ku policy weekola ki kakati ekyokubiri sente zino towaayo 10 kyonna yadde okusubscribinga mu SACCO nga nti owaddeyo omugabo oba oguza omugabo oba owaddeyo membership nedda ekirala luli abantu babajjangako photocopy sente za photocopy bikireeta kino okutegedde nakyo netukisalira amagezi netugamba no kaakati basindikengayo akasente ako kasobole okuyamba ku SACCO leadership okufotokopinga forms zino abantu baffe ze bajjuza so n'olwekyo ezo sente nezo zaagenda so nze kyenjagala mukulu zitukkirize nti wano tumanye nti programu eno etagetinga abantu bokka abatalina we basobola kujja capital ekyokubiri ne sente zino oli agenda kubeera nazo okumala ebbanga lya myaka 2 nga tasasudde kubanga eriyo abali mu byobulimi asasula mu mwaka gwa 3 oli bw'aba alimye ennyaanya ze asobole okutunda bw'aba alimye obutungulu bwe asobole okukola ki asobole okutunda kakati ebintu bino twetaaga objectively tubitunuulire tugambe nti abantu baffe bano we tunaabajja mu bwavu lutamaguzi bw'anaagenda okusaba akalulu tebajja kumusabiriza kubanga balina we bajja onaboluta linda katono mbale njagala tukole bwe tuti dakika tewera mbadde njagala kumugamba kuba sebo mukulu kitambula gwo kimanyi oludde nange ngondaba nze buli wentandika programu nga Judy ampise ntandika n'abantu kwekalakasiza mu nimiro lwakwalero totandise nakyo nagamba nga abantu baffe nga mukyalindirira obukunkumuka bwa gavumenti eno buli omu abeeko kyakola Mwami Museveni ennaku zino tubadde tulwanagana naye era waliyo kyagala okutunyakulako ekyemwanyi buli we balaba awali ssente nga beesonsekawo ennaku ziri ojjukira tubadde nga abantu baffe bali mavanira ne bamuyingiramu bano abasajja nga babayingiddemu buli kimu kyonna tewali kye batayingiddemu kati we bakizudde nti Brazil kalenge yagikubye emwanyi za bbeeyi yaleese etteeka era alikako ababaka okuliisa baŋŋambye bagenda kuliisizeeyo mu gundi eggulu era ababaka omu namulidde agamba tugende tweteeka tuliise ne tukugamba gwe mubaka gwe muve ku mwanyi zaffe Mwami Museveni bw'ayasanga abantu baffe nga bakola ku nnyanja ng'abantu bakeera bali bize ne kati kitambula naawe okimanyi ffe tuli baawano okimanyi ti kati n'okulya ku kyennyanja tulya bino bigumba naye ennyanja obaddeyo ddi omanyi kankubulire nkuwa kuba gwe oli mukozi wa gavumenti tukusasula naawe oli mukozi wa gavumenti bakusasula kakati olabakolawo wano enkola yerabidde nti naye wa gavumenti sebo parliament nayo gavumenti era tukusasula naffe omukulu ono Museveni we yajja mu buyinza n'ateekawo bamanerenda mu Uganda bonna boogera olulimi olu mwanya abawola ku parliament bamanelenda bonna boogera olulimi olu basindise mu byalo batutte amayumba g'abantu batutte ettaka ly'abantu batutte buli kimu kyonna buli munnansi kati ali mu kasonda abuuza bo bano abasajja banaatera na kutukuula mu mitima onobalutamaguzi atwolawa ku parliament ani abawola anti era bwe bamu eddakiika tulima 15 ezibula okuyingira essaawa 3 nina okumuddamu 15 ezibula okuyingira 3 Apostle Nutabaguzi Sebakula mu Nakaseke ne Deputy Adisi Nakawa omujja mukulu Henry Kitambula ngenda Lubaga Seba manya Lubaga tokola lishafo yo wanate ndabeka wenjagala okwate waika waliwo ebyagaana obitereze agenda mu Lubaga okutandika nti atambuza ensonga naye ensonga tugituddeko ngena kwedda kiikemu yokka ogidemu nina akasonga akalaka enjaga tuyiseemuko bannansi bakasuubira yes ekisooka mukulu Tamaguzi ekyemwanyi
nange nakulira ku mwanyi kategedde kakati abantu baffe emirundi gye babadde bazanyira mu mwanyi naddala ku kigambo ky'omutindo okategedde tufiiriddwa nga essente empitirivu olw'emmwanyi nze nga ndi mu P3 nagulangako n'emmwanyi nga tata anteerawo sitowa muwolidde beerawo so kakati emmwanyi nzimanyi nnyo naye nalwananga ng'akaana akato n'okuba omuwunda ono ayagaseemu amayinja tizitowe kiro ono yayisizaamu amazzi ono yagaseemu amagu zino bazirese ne zivunda ne zikola ki so zino bazaanise mugundi busa bwa mbuzi kakati kyetaagawo oketteeka eriruŋŋamya nze wabanga waliwo ekinyigiriza kyetwandige nti naye kino bakijje mu tteeka noga nti etteeka libe nga teririiwo nze ndowooza tuba tukola mistake then ekyokubiri ku nnyanja ssebo okulya bye tuyita bifire ekisooka twagala tukkirize nti n'ebyennyanja factories tulina kuba factories zisalako ebigumba ebyo tokisanga n'okironda bulonzi tukkirize nti factory tuzeetaaga ze-exporting ebyennyanja byaffe kubanga tuba tufunamu revenue okutegedde naye olutalo lwe twandyogeddeko ffenna nti bannange abantu baffe bavube obulungi tuddemu tufune agawuta gaffe gali getwalyangamu sabuleenya oba mugajjukira bulungi okutegedde kubanga ebiseera ebisinga bano aba factory sige batwala baago baagalamu nnyo oluusi bagiyita noni okutegedde so kakati singa tunaalwana olutalo abantu baffe ne batereeza ennyanja tujja kulya ku kyennyanja ekiwera ate ng'ekyennyanja kyalayisi okumanya bano abasajja bajooza eggwanga lino ddala bannansi babongoota nti eyo byogerako factory zonna z'abachina kati baleese ripooti nze ndi shadow minister w'ebyettaka omanyi Jodi bandeetedde ripooti nti kati abachina be basima omusenyu ne bagutunda mu mafactory ga Uganda mu Lwera naye ono atabuukiriza nnyo ensonga factory eyinza okuba ya muchina okutegedde singa mbadde nkyali ejjinja nandimutambuzaako eriyo factory gye natwalako actually nze ya hostinga president wa Sao Tome ng'akyadde Jinja ku factory eyo naye bw'otunulira factory eri eyinza okubanga alimu kale endala naye abaana beekozesa directly abaana bonna bawano tewali mwana mugwira njagala ogenda okole research n'abakola wano weebali ate kakati obuzibu bwe mulina bwe tuzaawo factories ate nga mugamba mulabe kino bwe tuzaawo kino kati ayinza n'okuba nga tamanyi muwendo gwa factories ono gwe tulina mu Uganda. Kambabuuze ku nsonga eno ebyobufuzi mu ggwanga bibadde bikolebwa bibiina bya bufuzi kituufu era bulijjo bijja okukolebwa naye twagenza okulaba nga ebibiina birabika nga bitakyagala kukola bya bufuzi bityate mbeera togiraba naawe twalabye FDC eyagala kugitwalako omu atwala ekikolokomba omulala atwala ekiwago omulala ayagala omunwe omulala ayagala ekyengabo omulala ayagala ekyawansi tusobedde embeera emugira muti tugenda kumalako tutya mukululuta maguzi kakati eyo embeera eri nnomo abasajja abafuga eggwanga lino bajja ne bateekawo kye bayita divide and rule tewali be batayawudde era eyo byonna bakirinamu omukono ne nopu tutuuseemu kubanga nopu ekyabamulindeko katono soko malirize alina wayagala okuntusa nopu bagezezzaako balina akakundi kaabwe akali kaagala okuwamba pulezidenti Kyagulanyi n'akalabuukirira era okalaba kwogeza maanyi n'obukambwe nga kaawa akakundi waliwo akakundi Museveni kali awa ssente mu nuupu okusekeeterera ani akakulira bajja kussaako ebigambo okuteke mu mbuga bajja kutwala onsanze waka Museveni alina akakundi ke yali asasudde kasekeeterere Kyagulanyi mu nuupu nene kasanga nga balaba ne bakalabisa edokkalaba kakyalemedde munanka kakati nze njagala kubuulya ebiri mu FDC tebyewunyisa n'ebiri mu DP sebo tebyewunyisa kubanga n'omukulu ali wano yajja tabula ofuge kiki kyatayono batabula bebaliwo babadde nga babagamba for the first time tufunye kati opposition gyogerako nti opposition weeri goloza lwaki Kyagulanyi bamuteekako amaanyi mangi
notuka n'okuwamba bagundi bodyguard nodire ebisimanye ebinyota n'obisula mu nyumba ngolooza we are fools like people of 1980s we mwakolanga ne muwayiriza obote. Kati njagala kugamba ebyobufuzi bigenda kunyuma bigenda kuba biti ebyobufuzi tebigenda kunyuma kubanga bana abasajja nga beefudde olukokobe nti eggwanga lino balifudde nga maka gaabwe gwe baagala gwe batwala gwe baagala gwe batta gwe baagala gwe bateekako ebitaddemu sente zaabwe toziraba naawe ani gwe baziwa toziraba gojja kuziraba olw'okuba toli muzibe kuba ne muzibe alaba n'akwatakwatako bw'ati nagamba ono gwendaba ono alabika ono amulinamu omukono. Kati omukulu ono omuntu omu akyamulemye Kyagulanyi era kyova olaba amaanyi ge bamuteekako mu Arua n'omusajja gwe bali badde mission kimanyi takyalaba njuba. Kakati bino byonna byotunulira these are signs. Kati ono akugambye gwolowooza oli seefu ku kigenda maaso singa bukeere nkya gwotunulidde FDC n'otunulira DP we bagitemyetemye n'otunulira nti kati agezaako nupo jingira naye alinga atomera ku jjinja bwakomawo bwe yeswanta bwakwatakwata obuvubuka obuto obutalina musango bwabuteeka mu bikooti masho. Ekiddako tuli matiganga eggwanga waliwo abatagenda kugumiikiriza bagenda kukwata abantu bangi bagenda bakwata babatemule atemule obutwa atemuddwe emundu gwe bakutte ne bamuteekako ebisango teweewunyanga n'ekitambula bamututte enkeera nkugambye Gonya talina mukwano gw'enjala ng'emulumye Gonya enjala bw'emuluma atandika okugamba ne bugonya obuto nti kano kagonya nga kawunyanga enkoko ensiike okenda okulaba ng'akameketse nako. Nkugambye ndi mu palamenti oba amagezi kiba abefudisi oba bebibina ebirala abefudisi tewakyali magezi ga kubawa wabula okubasabira ekitangala kibaakire emirembe kubanga bw'olaba abasajja abo abakulu olingaga nti abagendereza okukitta bwewagira wali kutetekutta kyabo basajja bakulu basomye kyogamba bo tebalaba biro ffe tubeera mu byalo sebo bw'osanga omusajja omukulu nga Lutamaguzi ngalaba ebire ebiddugavu oba nga Kitambula ngalaba ebire ebiddugavu bikutte ku ggulu empewo eyita nagamba abaaye mujjeyo mwanyi mu nyumba muzaanike tomanya nti no yaliko ekikyamu ku mutwe. Kati bano kye bakola njagala kugamba mwami Museveni ateekateeka obwakabaka bwe wano yajja bino bigange si byakaboozi byange nga Lutamaguzi bwe yajja wano yakola foundation y'okuva mu myaka gy'ekinaana yasooka kusoma Buganda n'agamba eno Buganda njiryawo ntya n'addira abasajja abeetuuma amannya ag'Ekiganda ng'osanga Kitambula n'olowooza nti Kitambula musajja Muganda n'abagamba abawadde mission munkubire Buganda ku ttaka tunula ebiro bya Buganda byerimu kati ku mulembe ogw'abaasoma tunula Buganda bweri abantu ba Buganda basinga okubundabunda bw'amala okuba Buganda n'agamba bwenkuba empologoma mu nsiko zino engabi enjovu biki ebirala obumyu ebirala ebyo ebisolo bye bayita big five ezo kasita okuba empologoma Buganda ebadde empologoma ebyobufuzi nga byetoolera ku Buganda ebyenfuna nga byetoolera ku Buganda buli kimu kyonna ebyokusoma nga byetoolera ku Buganda naye gwe obadde okimanyi nti ku baana abafuluma ebweru bwe mulaba bwe mujolonga ne bayita bakadaama ebitundu 98 ku buli 100 bonna bavaano mu Buganda buli lunaku abalinnya ennyonyi abaana abasukka mu 5 wali okirabyeko owulira ebibozibozi ebikuba Kyagulanyi wawuliddeko omuntu ayogera ku nsonga ng'ezo nti bano abaana abafuluma wano balagawa era mwali mulabyeko nga badda wali olabyeko wanayogera ku mboozi za gurupu z'abana abasajja esengula abantu baffe bonna okubajja ku ttaka lya n'olwekyo otekerera beefudisi ng'ogenda ewala sisi munnange tuli mu nnyonyi Uganda eringa ennyonyi nze bwe nfuluma ebweru w'eggwanga etteeka ligamba honorable member alina kutuula mu business class prime minister atuula eri kimanyi bagiyitaani eyo ey'ebbeeyi tova ku nnyonyi mbuulira nze ennyonyi eyange sebo ndooza si bwe gusoose okunkyaza nalinnya ennyonyi nga sinalingira mu palamenti era bw'otuuka ku palamenti n'okeberayo nti baali bampaddeeko ku lugendo ng'oga Lutamaguzi mulimba bino byange bya private mu mwaka nga nzijjawa mukama wange singa tonakyo mbadde nkugamba nga maliriza mbadde nkugamba nti ebiro bye tulimu si byakusanyukira FDC nti esaanawo oba DP nti obeeno nuupu abaana baayo babawamba enkya neggulo bajjuza amakomera nti n'Ekyagulanyi ali ku lisiti gye bagamba nti ono omusajja ono tumukoledde ki kuba yatusimattuka Arua naawe
ebironga bikaye nawe buyinza okkeera wano nga tukyasobolera kufuluma ku leediyo kaboozi nga kyayo omunywera wano munda bwakeera bwe buti eruweera abasajja baava eddakiika z'amawuliro nazimpa eddakiika ennya za kitambula ezisigadde kakati ekisooka ffe mu abakola investigations z'obutejjaamu kubanga FDC bwenafuwa basigala nga bakyali mpanga mu opposition efunamu nnyo yes efunamu nnyo ekyokubiri opposition abatandika ebibiina by'opposition oba ne pressure groups batandika n'omutima sigwakuggyako gavumenti yaffe yadde mwe beerimbika naye mutima gwa byanfuna mutima gwa kweyagaliza yensonga lwaki tutunulira FDC ne DP yasooka ne beekutulamu ne bakola ebiwayi ebyenjawulo paka basajja batuuba Honorable Mao bwe bagamba owaayi katufuuse bamulekwa katukole memorandum ne gavumenti tutambule kakati FDC omanyi mulimu mukwano gwange Lord Mayor mukimanyi Lord Mayor we yali mu DP ekyaliyo nadduka n'avaayo n'abaako awo yeeyogoma kakati najjira ddala full swing mu DP mu FDC era gwe nawulidde akulembeza ekiteeso nti kati FDC tugiziike tuzaale omulala ani Lord Mayor gwe nawulidde akyadvancing nti FDC eno kati tugiziike tuzaale omulala tuzaale ekibiina ekirala banaakola gwakuziika nga bebaza kakati oli ayinza okwebuuza nti naye abantu bano singa baafuna ku buyinza bo bandibadde batya ono tayagala kwogera naye ate ekiri mu nuupu nakyo gyekiri okategedde gyekiri kino tewali kakundi ke twatuma naye mulimu sijja kamubuuza kumanyi gwayogerako okategedde noono ku lutamaguzi ayogera wano okategedde kubanga akyayagala constituency ye alowooza nti eri ekyaliyoko ku masannyalaze amasannyalaze ago galiko endeera ojja kulaba mu kulutamaguzi ng'avuddeyo okategedde yes oyinza okuba nga gwekolera naye wabaawo ge bakuwongerako okitegedde kakati ago ge bakuwongerako we galiko endeera n'osigaza agago ojjaga naye lwaki embeera yeno eriyo ebintu gwolutamaguzi ffe tukulidde wano wali nga nkulaba ng'obaako oluusi emirimu gy'okola owulira ewa Ssaabasajja yadde gyali nnyo direct naye nakulabanga bwe nali ng'ekyaggwe kati bwe nali ekyaggwe information gikomyawo we nali ekyaggwe komaawo we nali ekyaggwe okitegedde nga ndi mu education department ey'ekyaggwe okitegedde era abaana abaasomera ku basale sikaala za Kabaka za Ssaabasajja Kabaka tubalina we bali bangi betwagira nga tuweereza okitegedde kati gwe nga ali ennyo ku sayidi ya Ssaabasajja ku sayidi y'Emmengo eriyo ebikolebwa ewammwe ng'okwata ku mutwe naye nga tusobola kujja bimiriro lw'amasannyalaze ekyokulabirako nalabanga bakutte ekifaananyi ekyakyagulanyi bakitutte kukwanjula bakitudde kati owulira naye akimanyi tekijja akimanyi tekiri na buwangwa bwa wano ne president ne bagamba nti bakitutte kukwanjula nedda sebo kakati nedda sebo konono ezaki eza Buganda konono eza Buganda ezaki kubanga ekisooka kyagulanyi mukulembeze wa kibiina kya byabufuzi tali mu gavumenti ali si president ali si president n'ekyalukwago mu kitwaleyo n'ekyalukwago mu kitwaleyo yes akola ngani ku ye Katonga okutegedde kakati ekya president basobola okitwala naye kukwanjula otwale ekifaananyi
ekya omuntu eyaliko presidential candidate gundi w'ekibiina okisse ku mukolo ogw'okwanjula olw'okubanga okiyise kwanjula buli omu bw'anaaleetanga ekike olowooza omukolo gunaabanga gutya kaakati leka kweyisaako ekintu ekyo mukivumirire mmwe abaliyo. Awo njagala tukome akawungezi k'olunaku olwaleero. Ngeze mawulire nakuteyoda ndishado minisa w'ebyettaka nzikiriza mu seconds mpe y'essimu yange ku bantu baffe be basalako ebibanja enamba abantu baffe basalako ebibanja ne be bajja okubakako okwegula ekyo tekiriiyo. Essimu yange eri 0757 69 47 0757 694754. Ayisa abasajja Kabaka tukusabira osuuke era tukusabira owangaale.